Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo. Gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda n'emitala amayanja yonna gy'oli weebale kubanga ate otugoberera. Mukama tukwebaza olwaleero, kitiibwa kikyo n'amatendo, Mwoyo Mutukuvu ayongera okutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Bannaye n'abasabye ku baana y'emabega munfunireyo ya There is Still Hope TV erina. Akati leero njagala owulize bulungi naddala mmwe abagenda mu zi deliverance ez'enjawulo, ova wano n'ogenda wano n'ova wali n'ogenda wali okola gwa kutagala. Akati mu deliverance omwo batera okukwata obusuuka, buleesu, tukuyite buleesu, ne basiba abantu. By the way, especially waliwo ababa nga bazze bambadde bubi ate emizimu ne gimanifestinga, kitegeera nti gyo gyagala kuswaza. Abamu nga n'ez'omunda temuli, kati manyi sitaani ye aba ayagala kwonoona service, bambi balina okubasiba. Abalala bali so violent nga batabasiba ate bagenda kuyinjalinga oba okukosa abaki abalala. Naye sinario gye njagala okwogerako kwe kubanga ozze mu deliverance, oba deliverance etandise oba nga egenda mu maaso, Asha n'ava eri n'akusiba akaleesu ng'okyategeera. Tolaze nti oba mizimu gimanifestinze mu bulamu bwo, wabula oluusi oli wano oyimiridde osaba. Manyi abamu bamanyi mu deliverance olina kuba nga owetala, wova eri, wodda eri, wokuba ebisenge, makoshi, katayara, bobo, zenderebo nga zoyogera zokka. Abamu bamanyi nti osobola okuyimirira mu kifo kimu nga tolina kuwogana naye nga oli wakati mu deliverance. Kakati Asha n'ava eri embeera efaanaganako bw'etyo n'akusiba akaleesu. Ekintu ekyo kiyinza okwogerako olwaleero. Beera mwegendereza nnyo, beera so careful ne issue eyo, kubanga bangi mukomekerezeddwa nga mwambazibbwa ate amaanyi ag'enjawulo agatali ga bwa Katonda. Kubanga kisooka omuntu nga ali okay, siraba lwaki ojja n'omusiba. Gw'olowoozezza otya mbu gigenda mukuba, banti tukusiba emizimu, otegedde otya? Oli ali fine, lwaki ojja n'omukola ki? N'omubikkako. So lwaki bakola ekintu ekifaanaganako bwekityo? Twabagamba amakanisa agamu galina endagaano n'obwakabaka obw'ekizikiza. Kati obwo obuleesu babusuuza underground, obumu babugya underground, busula ku byoto eby'obwakabaka obw'ekizikiza. We baleeta leesu ezo oba obugoye obwo ne bakakusiba, n'oba tolina mizimu, emizimu giba gyekwese mu kagoye gigenda ku manifestinga. Wuliriza bulungi trick eno. Giri emizimu egiba gyekwese mu tekaba kagoye, just nga point of contact mwe gyekwese. We bakakusiba we bati, n'oba tolina mizimu gigenda ku manifestinga nga giva wa mu kagoye. Ogwe mulinnya alya Yesu ogenda okiraba. So olabe nga kanisa yonna ekoze ekyo, kiba kizibu okukakusiba n'otagwa. Gwe taking observation, kiba kizibu okukakusiba n'otagwa. Kakati bamala okukakusiba bati nga gimanifestinga. Lwaki? Aba ayagala obanga advert eri abalala. Era gigenda kumbe bali be bamu bali mu ddiiru yaabwe. Genda omwagaza ati negyeyogezawo negikuvulugavuruga negimala negigenda. Kale gigenda n'abantu bajja bano bo wazze nabo oba bano bakulabye bajja kugamba ggwe obaddeko ekintu, waddeko emizimu. Era bagenda kutenda man of God. Era nawe ogenda kuvawo ng'okakasizza man of God kyakoze, naye nga tobaddeeko wadde n'omuzimu n'ogwo. Nja kubuulira nga tobaddeeko n'omuzimu n'ogumu, naye kali kaleesu ke baalese ne bakuteekako webata bobo, ke baakusibyeko bobo, then awo wabadde owedde. It was done.
baba baagala advertise okulaga nti pasita alina amaanyi. So bangi mukomekereza nga muvuddeyo mulowooza mulina emizimu ate nga temulina. That's number one. Ekyokubiri, bangi muvuddeyo nga mugifunye ate nga mubadde temugirina. Kubanga akakasuuka ogenda beerako otuula ng'okalina. Ojja kumala bakakuggyeko ogende waka ng'omaze. Ate pasita bwe navudde wano bannange naadize munendoota kino baasi kikoze ki? Awo kiwedde. Kati awo newo ddala baba tebeetaaga nakakusiba. Oba omaze okubeera ekitundutundu baba bamaze okuba nga bakuwamba. Kimanyi oba ontegeera bulungi. Sirigamba nti buli kkanisa ekikola, kubanga ekkanisa ezimu zikikola abantu bambala bubi, abantu balowooza bagenda mu kiraabu. Gwaliko ligioni, gwagenda ng'ali obwereere, gigenda kukuba ebigere gigwanike mu bbanga olete confusion mu church. Naye waliwo church ezibikola with a reason, ng'abasumba balina endagaano ne Sitaani, obwo obugoye babubawa bayingizeemu abantu emizimu beefuule ng'abagigoba, oba bagibayingizeemu babawambe. Okitegeera, to take your soul. Kati njagala weetegereze bulungi, oli fine, tolinaako manifestation yonna, oli Asha akakukaka akasibe gwe kasibe. Ate n'oluusi Asha naye akola tamanyi, pasita ye yamanyi ekintu kye. Pasita agamba making sure wentandika deliverance naddala abakyala, kizibu siba omwami bakusiba bigere, naddala abakyala. Kuba kasita omwamba omukyala wooti, of course emizimu agenda twalako ewaka, agenda twalirako omwami. Kati teetaaga nno okitegedde. Ate n'abaami deliverance tebaagala na kujja. Baami nno ng'emitima mikalu, sanga omwami yeewaddeyo oyo nno aba weebaze Katonda. Naddala abakyala ntera obbiraba. Saagenda na mukyala wange mu church ne muleeta buleesu bwammwe obwo. Why? Omusibako ki? Esooka aba ayambadde bulungi, kujjako abamu babanga bagenze mu show. Naye oba ayambadde bulungi, tutandise okusaba tugenze buziba. Gwe Asha sigina ekulaga nti ono agenda kugwa oba aliko emizimu ogiggyeewa nga teginnaba kulabisibwa. That's the question. Ogitegedde otya? So bali babeera baagala kulaga kibiina, jjuke mubamu abapya, abamu kati deliverance bazikubira n'obulango. Bade mujje mu deliverance, eno deliverance bagiyita Mukutulanjegere, eno deliverance Mutalemwa, eno deliverance Musigula Bikonge, eno deliverance Konnajja, Mukama ekitiibwa kye, ebyamagero, miracle, sign. Okitegeera nga wonoolanga bizinensi yo. Jukirayo bali be yawonya abagamba atya, yabaako gwe munyiga. Naye of course yali amanyi bagenda kwogera. Naye kakati ffe mu kifo bano abawonye be baba baleeta, kati ffe tuzikubira advert buli Lwakusatu okuva saa 10 mpaka saa 4 tosobwa deliverance. Ani eyakuleeta mu bulamu bwange? Eno deliverance olina ebyakusiba, ebyakukwata bikulemeddeko, sente zikuyita nga tufuuse nga basamize, sente zikuyita buyise mu ngalo, bakwogereza ne bakuleka awo. Jangu omanye ekikusibye, ekyasiba famire y'ewammwe, ekikuganya okulaakulana, ekikuganya ogenda ebweru. Deliverance tubanga bano ba herbalists mumbu emu eriko endwadde 10. Kati oli najja lwakalango naye nga there is no conviction, si Mwoyo Mutukuvu yamulagiridde. Kati abafadaganako we bati era alina okuba nga akola ekisoboka akulage nti awo waliwo amaanyi. Zizo leesu zibagenda obbasiba, zizo leesu zibagenda okusiba. Ozze bambi just oli desperate, just oganye kusonyiwa, Katonda ayagala osonyiwe, just ogenda kuddayo na loole ya mizimu. Bagenda kufuula experiment abalala kwe banaalabira amaanyi gaaki
amaanyi gaabwe sinaga Katonda, amaanyi gaabwe. Okitegedde? So bana mbeere begendereza nga mugenze makanisa ag'enjawulo. Nze sikkiriza muntu agamba abantu temugenda mu church. Mulina okuŋŋaana bulani yakuze tikkomi, mulina okuŋŋaana ng'abedda bwe bakola ki. Osigala ewaka ojja ku okay mwemutukube naye waliwo that power of togetherness nga muzza awamu olabako oluganda ate mu church omusumba Mukama akozesa oli oluganda nagerako ekigambo mu bulamu bwo, so tokkiriza nga sitaani kuleetera idea eyo mutoddayo mu church. Just olina kubeera mwegendereza kanisa ki gy'ogendamu, si zonna nti nkyamu. Kanisa ezisinga nnungi gyezire nnungi lwakuba mmwe mwagala zino ezijjudde ne zibooga. That's the problem. Naye kanisa ennungi gyeziri. Nze kanisa nebeeramu abantu babiri nga ndi wa kusatu, ngenda ne ntuula bulungi ate ne mba musanyufu. Mwe mwagala bino parking ekoma eri, ali mumanyi amafuta gali mu parking, gali mu bizimbe. Eyo Yesu yasengukayo ddala ngulaga agazimbe ge mugendamu ga TV ago ge mulamba alina TV. Eyo Yesu yavaayo dda, abasajja bali mu byabwe baafuuka ba entrepreneur, ba businessmen, bakuuma mannya gaabwe. Erinnya Yesu lye yamuwa kati baagasuula, kati bali ku gaabwe beekoledde, bali ku minaala gyawa Babeli, bali ku minaala bazimba. Kati beera mwegendereza, Katonda wa kugamba awo ne baba bali wansi wa muyembe genda, yaba ayina ensonga lwaki akutuuta awo. Naye emmotoka yange era nga ayinayo Land Cruiser kapulimo yange esimba ati awo ku kibaati, njagala li parking nga kyekyo muzuuli, waliwo n'asikaali alagirira parking. Genda bw'oba olaba omwoyo wo pulimo esinga omwoyo wo, just preserve your pulimo oba your Land Cruiser. Naye olaba nga omwoyo wa bbeeyi nnyo okusinga ki Land Cruiser, osobola n'okireka ewaka n'obuuka emyala n'ogenda omwoyo ow'omunda n'omukyaginga. Kale gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange mbukuwa, tubeera omulokozi era Mukama obwabwo, saasira obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Bannaye nziramu mpe ku background kibaana waliwo oluganda yatuwayo emitwalo 10 by the way, Mukama akuwa omukisa. Naye baana ya There Still Hope. Tombuuza eri yaliwa, eriwo yaliwa, mubimanyi tewali kye mutamanyi. Tewali kye mutamanyi. Kayaye kasitaani kajja ne katukolamu awo check. Nate tuli bawanguzi n'okukirawo. So naye bw'abeera wampaayo kino kibaana, ndowooza kya mitwalo emeka. Kyali nabagamba 37, kati wa 37. Naye oluganda tuwaayo 10 liri awo. So who can top us for us? Then tube ne background eri ennungi ennyo. Kale ndowooza kanetolemuko katono awo ekomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako olunaku olulungi. Weebale kulaba There Is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There Is Still Hope, channel y'essuubi.